mwamikazi w'ekkapo ng'oteekateeka concert yo akadde kano kategeeza ki gy'oli ng'omuntu okusukka ku music wo? Ng'ovudde ku music abantu banjagaddeko messages zembawa oluusi nga njogera nakyo kibeeyongeza okunjagala, nakyo nkibeebaliza okuba nti basiima. Manyi bangi aboogedde ebintu wano bantu ne batabitwala nga nsonga ne batabyagala nabyagala, naye nsiima okunjagala. N'olwekyo bajje mu concert yange nga 12 mwezi ogw'omukaaga ku front page e Namasuba. Mbasuubiza obbakolera ekirungi kuba experience njina ate sironkinga nakoma 2017 wayise emyaka 9 ku mundu ku Ggombolola nalonkinga kati nkomyewo kati ngenda bakolera ekirungi nabo beewuunye kubanga ebirungi ndi muri rehearsals mbimanyi. Bajje nga basuubira okulaba ekijja mu bbanga lyemmaze nakola ebintu bino. Eriyo abeebuuza nti lwaki mu bifo byonna olonzeewo front page e Namasuba? Nalonze front page nti ngazi nene. Serena bannanga abamu abawagizi bange tebandigisobodde olw'emiwendo. Ne nalonze front page nti nsobola okukolerawo nga nva ku mitwalo 2, 5 n'emmezi obukadde 2 nti buli muntu yenna ayagala okundabako asobola okufuna emitwalo 2 at least. Najja n'alaba naye waliwo omuwendo gw'oba osazeeko sibanga ogeze ku Serena nga waliwo atalina 10. Nga ligenda naye nga gamba naye nandyagadde naye sina ssente naye natadde wantu nsobola okukolera ku ssente ntono naye ne tukifuniramu olw'ensonga nti wa wanene nnyo tiwankubadde okoledde ssente ntonotono naye abantu bafuuse bangi osobola okuganyulwa nga agenze wali. Kati bambala amabeere agali artificial anti ayambazaako kiri ki artificial ne likola ettutu naye ng'alyambadde kyambale kyatu kiba n'ennywanto kiti nasooka bambala obubina okumanya abakazi buli mwambala obukoowekoowe ne bambala n'obukyala bayongera ku size bw'aba ayambadde ng'ayita ku bantu bagambe nga tatembeko ono akupime kati abantu abakyala buli kimu bongera ku njala buli kimu baagala ennyongeza balekeraawo kati gwe tonyumye gwe balaba oyongeddeko biki enjala zeezo wataddeko butaasi ka ina tokiraba enviiri zizo ate n'osigala ng'oli smart naye beekookerako buli kintu omuntu n'atuuka ewaka ne yeepangulula ebintu bwe biti nga biva ku muntu omu. Mr. Ronnie eyakoogedde Professor Ronnie mukwano gwange ali ku TikTok awangalira mu America yagambye omwami abijja afulumya wabweru w'ennyumba ng'ali ku mulimu anoonya ssente omukyala alungiwa afulumya wabweru w'ennyumba ng'agenda ku mulimu ng'agenze kunoonya ate ssente kati omwami wakoma weeka n'anaabako n'alungiwa omukyala n'ajjako byabadde nabyo ate ye n'afaanana omusajja tugamba ono yennyinimu waliwo n'omulala bantu boogera ebintu nga byamakulu ate nga tebamanyi kati waliwo n'omwana yagamba nti abasajja banoonya ssente kulabira abakazi baabwe bawangaale nabo abakyala banoonya ssente kwawukana na babba baabwe nawe wenzifunira nga muleka n'ogamba bo tebatwagala ate naffe tugamba nti abasajja tebatwagala ayirina abasajja baagala bakazi baabwe.
Nanja ndaba era mpuliriza tukyali ne mwami Kazibukkako Haji owahakiye emu bwet. Tukomyewo nateera mu episode yaffe ey'okusatu Mental and Inner World wano ku Omumbe Gentleman's Voice Podcast. Emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okubona emboozi. Twagala kulaba okusinziira nti bangi tuffe mentally ya unwell. Omanyi omulalu tasobola kumanya nti mulalu. Omuntu omutima gwe guluma ebiseera ebisinga asobola okwebuzaabuza nti nze ndi bulungi ndi mugumu newankubadde bankyaye nja kwevugirayo nja kusobola okubeerawo weegumyagumya weyagala kulaga bantu nti olina obulumi onda mu ggwe era nzikiriza nti mentally abasinga tuffe tuli unwell ate okusinziira nti oli ku podcast y'omumbejja w'emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana bitwogerera ku nsonga za mental health eyo mental wellness yaffe okuba ng'ebeera nnungi ebeera nnamu mental health yaffe okubeera ng'eri well munnange nyongera okwaniriza mu episode eno eyokusatu ate tabibye Mwami Kazibukkako tukyakirowoozaako kino Mwami Kazibukkako ono episode yakusa ennyabo omwami mugimumpiriza bwe nsaawo okukola n'omuntu nkola bulungi ate olabika oyagalika sikiwa nti nsobola okutunula ebbanga lino nange n'omuntu nga sinyumirwa oba wabivuddeko n'ogamba byembuuza ndenga ndabono tukola podcast ne mwami Mukasa Emma nangamba mumbejja nze njali nnuma tulekere awo tusooke tukomye kweno episode mala okulya ne mwakale tusooke tugezeeko ne tukola nandagako bulazi nga muganya okugenda okwemula nsooke tukole twazzekola n'okola n'omuntu anyiiza obujeezi netusooka ne tugamba tukole omulabi anjala kulaba oba ddala ali serious njali muluma ngenda okulaba mubuuza nanziramu kyo nasirika nagambedde enjala ennuma tuli emmere ne tuddanga ayina vayibu sajja yaddayo okusoma kyamuyambako kyamaanyi yali loko nnyo kiina we kyamuyambako yali loko nnyo manye essomero lirina kye liyambakokko liyambakokko kukyusa obulamu bw'omuntu obadde olaba ensonga kakati Mwami Kazibukkako bwenga ayogera ku bulamu bw'abantu abalala bw'oyita mu kuyimba okuuma otya oba okuumya otya obwongo bwo nga bukyali bulamu nga bukyali sound nga butegeera bulungi ate nga n'okweyagala bweyagala nga n'endowooza z'olina nnungi nnyo okusukka ku bayimbi abalala betuwulira oyo bamututte mu rehab oyo akozesa ebiragalalagala oyo tali bulungi mentali obwongo bwe bwakyankalana tubadde tetuwulirangako n'okutuuka olunaku lwa tetuwulirangako nti oli mu mbeera bwekyo kakati gwe wakuuma otya era okuuma otya mental health yo ngeri mu state ennungi ekisooka ddala kisinziira we wakulira abamu ffe twakula tumanye ennaku yaffe tetuli nnyo ku bintu bya biguruupu gundi akola kino omanyi abantu ekireetedde embeera eyo gy'olaba y'abantu kugenda mu rihabu banywa ebiragalalagala beegomba mu kwegomba nti njagala mbeere nga gundi amwegomba yenna omuntu osobola omwegomba naye mugjeeko ebigasa omuntu teri mulungi yenna naye abaana baffe bato baffe beegombye nnyo omuntu n'amwegomba yenna kangereze kati kaŋŋambe ku mugenzi Principal Job Kafeero yali musajja mulungi nnyo mu kuyimba mu kuwandiika stage performance naye leka kumwegomba yenna wakubadde yanywanga kkenge nako katwale mugjeeko kino kiri yamanyi bwe yakikola bagamba nti akali amaggwa ge kagamanye enkyusa yamanyi ye bwe yawangwala n'ekyo ekyokunywamu n'atayonooneka leka kulowooza nti ogenda kumutwala yenna naffe tulina be twegomba nga baliko ebirungi n'ebibi naye twabi ekinyambye nti byonna bireka namuggyako ekirungi nanga neegomba nnyinako sayidi esobola okuba ennungi n'embi funako ekirungi
naye kireetedde abaana baffe abo bato baffe ogenda mweyembera naddala mu kisaawe kino bwe yeegomba omuntu amutwala yenna. Ekirala kufuna luyimba n'okyamuka. Muntu akuba hiiti n'akyamuka. Mu kukyamuka n'atamanya nti guno ofunye mukisa gwa mulimu gwo kulongooka si kukyakala. Omulimu abasinga bino ebintu by'okuyimba bo balabanga okulya eswaga. Kati okuyimba bw'ofunayo oluyimba ne lutunda bizinensi ye eba ekutte. Bw'emala okukwata tokyamuka. Pulaningi nzizaako ki. Ekyokubiri buli luyimba lw'ofuna lusoloozeemu nga lwe lusembayo. Pulaningira ku ekyo togamba nti ate kenkubye luno ate oluddako luno oluli mu kitabo. Luno oluli mu kitabo luno lwenzizaako. Katonda asobola kuwadde olwo otereeze obulamu bwo okole ebirala. Bw'obeera ozaamu 50% gitereke. Kubanga osobola okubanga lw'okomyeko naye abantu bakyamuka bukyamusi n'agamba simanya ndaba abayimbi beeyisa bati, abayimbi nalabako ku gundi ng'afuuwa enjaga, abayimbi basula mu bbaala ekkololo. Nedda, oluusi egimu gibamize nga tekitambula na kitone, tekitambula na mulimu naye nga muze. Kyekitukuumye nti ffe twakulira twakuba tumanye ennaku yaffe. Nze najja mu ndongo eno nga mmanyi nzize kunoonya mulimu. Wabadde talenti naye nagamba singa nfuna netandika okunsasula mulimu gwange. Kati bw'ogufuula omulimu gwo gukutambuza bulungi, oguwa programming ennungi. Naye omuntu abeerawo nga tamanyi kyazzaako ne bamukubira bukubizi ku ssaawa 6. Sebo, anti olunaku lwe lwalo twakutimba ejjinja ng'ali mu bata. Talina pulogulaamu. Obusuuzi mulimu gwo. Bino ebyogendako mu bbaala baba bagenze oba gendayo ng'ogenze kulyamu ku bulamu era nga ne pulaani ya ssente z'ogenda okukozesa kwolwo weeri tomalaawo. Ntobawulira. Kiringa ng'okutambula mu kibuga. Abawulira bawanuuka kati bavangula. Amuyimbi asimbula. Anti mpozi kunyeno. Asimbula alina gy'alaga. Kati n'obuuza ogenda kufissa mmeka. Bonna bw'olya bagenda bakuwogganiyako baagala ssente. Ng'ogenda kufissa ki? Kyekyatuyamba kyokka. Tewaliwo kyatuyamba ffe. Nze ekyannyamba nga nze namanya nnaku yange nakumanya nti guno mulimu gwange. Naye muntu afuumuuka n'abantu, abantu bogenda nabo tomanyi oli. Buli omu mu nsi muno n'okujja mu mulimu ogwo buli omu alina kye yajja aluubirira. Osobola ogenda mu ekiruubirirwa ky'omuntu nga kirala ku kikyo. Owekanga otomedde. Abamu beegomba abantu bakomawo. Omanyi mu mbejja osobola kati gw'oli mu kusimbula okola ki? Ogenda. Buli lw'obeera nga gw'okoppera osobola okusanga abakomawo nga bali mu kulya bikajjo nga batudde mu kisiikirize. Nawe n'okola ki? Bagamba luvannyuma nti gy'olaga twavuddeyo ate ndowooza kati obudde buno tebaggaddeyo. Kwe kukoppeera okwo n'obutamaki. Bw'obadde ogenda osanze abatudde naawe otudde ng'ate bo badde bakomawo. Lwaki weegomba akomawo? Kiki kyentegeeza mu kukomawo? Omuyimbi atandika yeegomba omuntu eyakuba hiitize ne zinoga ng'ali mu kwenyereza wali ali mu kugwa. Ate ono yeegomba oli ebigendererwa bye yabituusa. Ali mu kukkakkana mpola mpola aleke eggwawo nnyo. Ate gwe weegomba bibye. Mbu nawulidde nti abayimbi bakuba abantu. Naawe okuba. Ye akubidde ku myaka emeka? G'otandika olina ennyimba 2 okuba. Nawulidde bavuma ba pulezenta. Oli abavumye takyeguye oba bazikuba tebazikuba bazireke. Kubanga waliwo omuntu alina dimandi y'abantu nga tolina bwe weewala nnyimba ze. Oba yabavumye oba teyabavumye dimandi y'abantu. Kyokka gwe otandika butandisi nti abo bapulezenta abo tubayisaamu eggaali. Yeegomba oli. Gwe weegomba ayina dimandi, ayina fan base. Ayina ne wanaakola ate bajja lulusaba. Nga tonnakuba luyimba lwa gundi olupya. Radio eyina oddunoonye luteekeyo.
gwaye ogwe wegombye omututteko n'ekyo ekyoga nti nze bapulezidenti tebannepankira ko mbayisaamu eggaali. Kale n'olwekyo tumanye ekigendererwa gamumala. Kakati ffenna obulamu bw'ensi eno bwe tufuna okunyigirizibwa gambe tumenyeza omutima ofunye embeera mwoyo tekunyigiriza onoonyayoko omuntu oluusi oba kale noonoonyako awantu woddukira okubanga oyogera ku bulumi obwo okubanga okkakkana kisobola okubanga kifo. Kakati omwami kazirekako singa ofuna embeera yonna enekunyigiriza oddukirawo. Emikwano si myangu. Tulina okwanze mu nsi nnyina mikwano gyange 5. Wakubadde ondaba n'abantu bangi naye mikwano bameka. Kati bwe zibeera nsonga nga z'amaka gwe siswalira ye mwannyina zaaniifu. Wankubadde n'abo abaganda bange ati mikwano gyange ba musaayi gwange, baana ba kitange, baana ba maama. Ne mu nganda zo mubamu mukwano gwo. Kakati waliwo gwe siswalira gwe ngamba nti ne bwe kiba kize ne muge kyonna kikoze. Bakubadde kiswaza nakikoze nakikoze. Nambu ate naye ekyambulya kiba kiva ku mutima gwe. Kati nzirukirako awo naye sigamba muntu ate ekifo ky'okugamba mikwano gye ebikkwatako ate osobola okugenda ewa Irene gw'otamanyi naye ng'omulaba wano era osobola okwogera naye ate kyaba akugamba kiba kyekyo kuba n'okumanya takola ki naye emikwano mizibu nnyo okugamba abantu abakumanyi nga bamanyi ne gw'oyogerako gy'ozza okuwaaba ensonga ezo nga naye bamumanyi oluusi ekivaamu ate kiba kirungi oluusi ate biddayo buzzi. Musajja wono yazzeeko wano yazze abumbujjo Kamala naye nze bwe ngamba Irene nga tamanyi ne gwenjogerako nange tammanyi ate oluusi asobola okuwa amagezi amatuufu okusinga okugamba mikwano gyo n'ogamba oyengeza ekintu ekyo kuba abantu abasinga bambi tebamanyi mikwano abasinga tebalina mikwano gyabwe Irene lwakuba bo balowooza bagirina. Waliwo omuntu gw'oyita mukwano gwo nga naye omukwano teguzuuli anti abantu tebamanyi mikwano na muntu gwe twemanyi. Abantu basanga lwakuba yogeddeko mukwano gwange n'omubuuza asulawa kati mukwano gwo gwago otamanyi gy'abeera. Kati aba mukwano gwo ngeri ki? Mukwano gw'omuntu bategeeza mukwano mugatta bingi. Oluusi mba mugatta bizinesi, oluusi mba mukwatagana mu byenfuna, oluusi ebiseera ebisinga buli omu amanyi ewamu namanyi n'abaana be nga ne bwatuukako obuzibu amanyi nti gundi muddusa wano naye mwemanyi nga bwe twemanyi bwetu titumanyi bwenvaano nakkubo lyenkwata nga oyo mukwano gwange taba muba mwemanyi. Kati oli nga yeeyasa nsonga ezifeewo zonna azoogedde n'omugamba kati oyogedde byaki? Mukwano gwange mwesiga. Abamu babyogerera mu mabaala, abamu mu sawuna n'ayogera byonna ebimukwatako n'ebifa ku mukyala we n'abaana be. N'abirekawo nga tamanyi nti ebbaala yonna aliwo. Tetaba mukwano gwoyo. Kakati abo we batyo babuulira otya oyinza kubagamba ki okuyiga engeri y'okwawula emikwano gyabwe kwabo be bayita mikwano gyabwe nga ate si mikwano gyabwe? Mukwano gw'omulaba mukwano gwo atuba n'omuntu gw'okugaggawala ennyo. Nze nensigala wendi ekyo kyokka kitta omukwano nga tetwewalanye n'ekiraasi eba ekyuse ng'oluusi takyasobola kuba naawe ate abata kati musigala mumanyiganye ng'era akuyambako w'olina obwetaavu. Gamba nga bugamba nti bambi omuntu oyo anjagala naye taba mukwano gwo. Kuba mukwano gw'omuntu aba amanyi bingi. Nomanyi mukwano gwange alina ennyumba egindi, alina omwana gwe yazaala egindi, naye omuntu owuli abuulize oyo gy'oli tye anti olwaliwo nkola pate tuyingira enju. Kati aba mukwano gwo gy'otamanyi gye baagitandikira. Naye abantu aga oyo omusajja mukwano gwange nnyo anti kati ampisa ate akubira ku makyanga omukolo gwakwolwo jangu banno bazze dda. Gye bayita gamba twemanyi twemanyi
n'abantu gye bayita mikwano gyabwe. Mugambe ngeyo gye mwogerera nti tuli mikwano gyabwe. Nti mwakiri mutumanyi. Netaba mukwano gate mukwano gwo. Amanyi jembe. Ensula. Omanyi wanalidde jjo basa. Amanyi maama wo. Kubanga omuntu wa mukwano gwe yonna aba abikumanyiko. Kwa mikwano gyaffe tulina ne gye twewabira. Nsayirini wa mukwano gwange. Maama wo mbanyi no mumanyi. Era bwe tusobeza naye banga kigenda wala ngenda ningamba boka. Ya. Katwabawo obuzibu. Nga ndaba tojja kitegeera so ogenda nendaba maama nenga wandiisa Irene. Ensonga wano ndaba ayinza obutanfuna bulungi ayinza wanganza amuduumira naye si kirungi kati ogwo gwe bayita omukwano. Ekyo kitegeerekese bannange si buli gw'olaba eyo ng'osinika naye oba kale ng'olifaani w'omuyimbi omu n'oga yambuuziza kuba twekubisiza ekifaananyi oyo mukwano gwa balina abalinnya takisi nga batera ogirinnya bonna gye baveyo. Oyo mukazi mukwano gwe munnaye tutuludde ebbanga tutambula ffenna naye mbuyamba aviira ekale ye aviira mu wali Namasuba nze mpeta ndejje nembu bamukwano. Manya mukwano gwo omulungi aliko mu Benjamin Thomas Voice Podcast ebigambo si byange tulina bingi nnyo bye tuyiga omwami ono kaziwekapo alina story mpitirivu nnyo ate nga zirimu bingi ebinyuma okuwuliriza ate era n'okuyiga naddala eriffe abakkiriza nti buli kadde tuba twagala okuyiga ate era wabayo ekipya kyetuyiga tusobole okwegattako kuba munnange toyinza kubeera wano ogamba nti kimwokimanyi nawe kimwokitegeera wasinga okumanya omuntu yenna ayagala okumanya aba alina okuwuliriza omuntu omulala kikyagamba. Nakati mwami Kaziwekapo olowooza abantu abalinga ggwe abasanyusa abantu abalala okuyita mu kuyimba nabo balina obulumi bwe bayitamu mu kasirise. Teri muntu atalina bulumi mu mulimu gwonna. Obulamu bw'ensi teriyo muntu abutambula kitalina wanyigirizibwa. Buli muntu alina wanyigirizibwa. Tebuli ku bayimbi bokka, tebuli ku ki omuntu yenna ekitonde kyonna kirina okunyigirizibwa mu bulamu bwe. Buli muntu alina ebimunyiga. Bamalina okulowooza nti nze okusinziira nti mbakyaza ate nga nkola ku mitima egimenyese abantu abalina obulumi nti nze nnyinza okuba nga sibuli. Obuyina buli muntu alina okunyigirizibwa mu ye okujjako nga weeteeka mu nnyoto. Omuntu we yeeteeka free. Waliwo omuntu nga yeeteeka mu nnyoto ali mu free. Tesimbula tegenda. Omuntu bw'atyo asobola obutaba na kunyigirizibwa. Omuntu gw'osanga ewaabwe tebakyamubikira takyamanya oba waliyo embaga bwe babeera ku mulimu nga bagenda okuziika awulira bulayize kinga mulinnya bbaasi gundi yafiiriddwa oyo aba yeevaako. Kakati naye buli lw'obeera ng'osigadde olowooza ng'ensi mu kudduka kwayo toyagala ekulege distance mpanvu osigale ng'ogirengera oteeka okuba n'ebisoomooza mu ggwe. Sinzikiriza nti ate tetusobola kuwona mitima gyamenyeka n'obulumi bwe tulina munda mu ffe nga tuli mu kifo ekirwadde nga tuli mu nsi endwadde eteeyagaza. Just imagine omuntu alwadde naye ne bamutwala mu ddwaliro ng'alina kubeera ku sementi omusuubira nti agenda kutereera era kijja kutwalira ddala ebbanga oba oluusi ayinza n'obutawona nava mu bulamu bw'ensi n'afa lwansonga nti ekifo mwali ekiri mu bulamu tekyeyagaza. Kati fe olaba wano wetutudde tuwulira ku mpewo emiti tulaba ku bimuli just beauty ebintu ebirungi ebifuula obulamu ebyeyagaza. Oli nabanga omukka gwayagala okussa akati kali mu kimuli manya mu kabaketi nga kafuna mbu kaleeta okisije. Kale mwami Kaziwekapo music wo asomesa abantu empisa asomesa abantu ebintu bingi nnyo byesinza kwogera ne mmalayo. Singa omuntu aba atudde naga nti kampuliza oluyimba luno naye waliwo ebintu bye tusuuliridde olowooza buvunanyizibwa ki twetulinanga ffe abantu eri okuwembejja obutonde bw'ensi yaffe kuba obuwuliridde ku bintu ebyenjawulo obuwuliridde ku kino na kino naye olowooza mpisa ki eyo gye tutalina ng'ate yali tuyambye okukuuma n'okuwembejja obutonde bw'ensi yaffe.
obutonde bw'ensi nga ki? Obutonde bw'ensi obutwetoolodde ensi nga bwe tulaba wano empisa mululu obutamatira butuleetedde okumalawo obutonde bw'ensi. Abantu abasinze okwonoona obutonde bw'ensi ate si baavu. Nnamba y'abantu bagagga be basinze okumalawo obutonde bw'ensi okusinga abaavu. Bw'otunuulira emigga abasinze okuyiwayo ettaka, omanyi okumalawo obutonde bw'ensi kya bbeeyi n'okusinga okuzimba ku lukalu. Kubanga osanga omuntu ng'aziika nnyanja, ekyo ekintu tekikolwa munaku. Kikolwa mugagga. Omwavu tayinza kugula kibira. Kusanga nga kyonna kisaanyaawo. Ate ne gavumenti ne simanyi erowooza ebibira bingi babimazeewo ne babiwa abantu ne basimbamu payini ekalitunsi. Naye nga waaliwo emiti Katonda gye yali yateekawo nga tewalina yagisimba, nga tomanyi na design eyo yajja etya. Kibi nnyo okulwanagana ne Mukama Katonda. Yamanyi design eyo bwe yagikola. Olaba kati emiti gino wano we tuli, egyo si misimbe. Egyo kujjako buno obumulimuli obuli wano. Naye giri gy'olaba eri ogiraba nti design ya Katonda. Kakati singa baleka design ya Katonda ne balimu okupulaninga nti wankubadde waliwo ekibira tusimbewo kalitunsimbuka, bo kye beekwasa nti kaseeza azzizaawo kibira. Tomanyi lwaki awo yateekawo kitoogo. Kuba ogenda ku migga egyo gy'olaba nosanga omugganga gwa bitoogo byokka. Ate n'otambulako okweyongera mu maaso nosanga waliwo ekika oba waliwo gye bayita eggugu mwe temubimanyi nga lye lyamerawo lyokka. Kitegeeza Katonda alina engeri gye yadizayiningamu ensi ye. Naye abantu omululu gw'okwagala ebingi gwe gutumazizaawo z'empisa ze tutalina ne tumalawo obutonde bw'ensi. Kati ate ffe abaavu ffe naddala eyo mu byalo bo tebamanyi nti oba omuti ogubeera oba mutuba oba musambya nti kya bbeeyi mu bulamu bwe nga guli awo oba muyembe. Naye osanga agutemyewo ng'era kye yeekwasa nti alina kufunamu amanda. Naafunamu amanda ensawo ne bagimuwamu $6,000. Naga muti gwavudde eryanda olimanyi nafunyemu $2,000 egi. Gw'otema gwaki? $5,000 egyo bw'otagifuna naye omanyi empewo gye gukuwa. Gusobola gwe guziyiza n'akayumba kaako obutabambuka ebbanga lyonna. Ng'embuyaga eggukira okwo. N'agutemawo n'agamba yafunyemu $5,000 amanda. Naye ng'era nakyo kikwatagana ku mululu wankubadde omululu gwawukana obunene bwagwo bwe bumazeewo obutonde bw'ensi buno. Naye nga singa si ekyo singa ensi eneefaanana bulungi. Abantu okutandika okumalawo emigga n'osanga baziika ekyengera awo baziikawa baziika wano ng'okutte ebulengo ogenda okuyita mu kitoogo kyonna olaba abantu baziika bazimbemu bye baagwa. Kati ate simanyi oba bwaffe nze saasoma. Simanyi gavumenti yaffe gye yajja kirowoozo nti factories zirina kubeera mu ntobazi. Factory ebeera ku lusozi emenya okuzimba. Nze ndaba factories zonna ezisinga obungi ezizza omulembe guno ziri mu bitoogo. Naye ng'eyo Mubende, bw'okwata eyo Masaka, bodde eno ku Lwejjinja, abantu bakyalina ettaka lingi basobola ogenda factories. N'abaayo ne bafuna emirimu. Naye bateeka balwana na wano okumpi ebitoogo byonna. Eyo okubuuza nti yonna yamuwadde layisinsi anti ye agenda kukola factory. Eyawukana ki kwayiyeemu n'azimba enju. Ndaba bifaanagana. Era naawe oziise kitoogo. Nze kyendowooza gavumenti yaffe yongeremu ku plan. Factories sisuubira nti bw'ogizimba watali lutobazi mbu tekola. Era nawe esobola okuba ne bweba ku lusozi. Ettaka si lye eriraanye wano eriraanye ebibuga nti lyokka lyosobola okukolamu. Omuntu ekintu kye yeetaaga neewala bakinonayo. Omuntu ky'ayagala ne bw'otakikolera wano wonna manve. Ne bw'oba okitutte yiganga akinona. Kubanga ffenna engoye ze twambadde wano waliwo olukolebwa mu Uganda. Nga zaalinnya ne zijja ate balinnya na nnyonyi. Ate olwo zino zibavuga emmoloka n'ogamba tugenze yiganga kunona kino. Kale n'olwekyo gavumenti epulaaningireko ku
butamalawo ntobazi ng'eziwa bamusiga nsimbi okuteeka mu bitoogo. Naffe abantu tweddeko okutema emiti Katonda gye yateekawo. Bw'obanga onyigiriziddwa nnyo kale simbawo ko omulala guli we gubadde. Ate n'ebibira balekeraawo okuggyawo dizayini ya Katonda ogga nti bagenda kwedizayiningira. Teri alina dizayini esinga ya Mungu. Ensonga lwaki ne tugezaako okwekyusa ffe ng'abantu obutonde bw'ensi osangayo omuntu nga Katonda yamudizayininga n'amuwa langi ng'eyange nga wakataketake ali ku chocolate color ate n'omusanga nga akyusizza n'anywa ekizigo ng'aggyeewo kiri ekituufu n'ayingira ekimotoka. Abamu ku ffe tunenya Mukama Katonda nti tumusaba essaala n'atatuwulira oba n'atatwanukula ng'ate oluusi tumusaba ng'ajjukira nga ye bwe yatutonda ate gwe n'omusaba nga weekyusa langi n'agamba ate ng'omuntu bw'asigala nga bwe yatondebwa aba mulungi mu ngeri ye yonna aba afaanana bulungi. Bannaye omuntu okweteekako ebintu weesiga enwemese nabivaamu olusu bitera okuvaamu olusu biwunya bubi biwunya bubi gubuuzanga abasajja bo n'ebizigo biwunya bubi. Bw'aba yeefaako nnyasa okunywa obulungi nga tannatuuyana ne bw'atuuyana biwunya bubi si birungi. Enviiri ku bakyala nakyo si kirungi okuggyako nga Mungu teyakuwa nviiri ku mutwe. Yakutonda olina kawalaata. Waliwo abatalina nviiri ng'agamba simanyi zange zikoma ne zikutuka. Abalina byateekamu ebisire ate zino ze batera obbaguza ez'abafu ate zo baziseera. Waliwo omuntu olwo yazintumako edda ze nali mayi byalayisi yantumasima humani omuwanvu nange aleetayo busatu nze nali mmanyi neŋŋambuka mu kibuga nga buli kamu simanya ka mitwalo 40 neŋŋamba ono yadde ategeeza $1.5 sadda mukubira ssimu. Enviiri z'omuntu singa aba azikozeeko bulungi zezisinga obulungi. Enviiri z'omuntu ng'azikozeeko bulungi ate ffe abasajja tulina mutawaana kyate nno ffe twandibadde tusinga noze gaffe tukutuka n'ebiwalaata ffe twandisinza okugula enviiri waffe singa mu ekiri naye waffe tebiriiyo. Bazeeyi baffe tebalina biwalaata ate n'enviiri tuzirina zijja mu kirevu muno mokka. Kati nze tundaba mu kirevu nnyingi gweno olaba sizijja. Nze taata wange yafiira ku myaka 73 naye era teyalina luvina olumu muto. Zaali wano mu birevu bwezi teyanga z'amatobotobo. Nenzisiiga abaana bonna. Ewaffe envi si nnyingi. Naye abasajja bakutuka n'ebiwalaata naye tebagula wiigi. Naye bannaku zino baatanga. Wadde tolimanyi. Yafuna ekiwalaata wano n'agenda n'agula akaviiri ak'abakazi kalimu amayengo katwana n'enviiri nga bw'oziraba. Kabaamu gaamu. Ne bateekako gaamu ku mutwe. Nga zino ez'abakyala ze bateeka ku mutwe. Naye kale siziteekangako naye mbalaba baziteekako ne bamusiigako gaamu. Bamwambaza wiigi n'ebeera ng'enviiri ze n'abasajja gye bali. Naye asulika naye gaamu. Akagula n'akateekako ne bamala ne basala. Nizibeera ku level eyo ogenda okulaba omusajja nyirira enviiri nziriba bulungi yenna. N'ofumba omusajja wange omanyi talina kiwalaata agenda okuva okunaaba. Simanya sente ziwadde ate erabidde simanya naabye mu nviiri. Agenda okuva kunaaba nga otuviiri tuli wano mu matu wetwasigala. N'ogamba naye oguma n'ogamba natomedde ng'abakazi bano bamukoma ku nviiri kati bambala amabeere agali artificial. Anti ayambazaako kiri ki artificial ne likola ettutu naye ng'alyambadde kyambalo ekya kiba n'ennywanto kiti nasooka bambala obubina. Okumanya abakazi buli mwambala obukowekoowe ne bambala n'obukyala
bayongera ku size bwaba ayambadde ng'ayita ku bantu bagambe nga tatembeko ono akupimepime. Kati abantu abakyala buli kimu bongera ku njala, buli kimu baagala ennyongeza. Balekeraawo kati gwe tonyumye gwe balaba oyongeddeko biki? Enjala zeezo wataddeko butaasi ka ina tokiraba, enviiri zizo ate n'osigala ng'oli smart. Naye beekookerako buli kintu, omuntu n'atuuka ewaka ne yeepangulula ebintu bwe biti nga biva ku muntu omu. Mr. Ronnie eyakoogedde, Professor Ronnie mukwano gwange ali ku TikTok awangalira mu America, yagambye omwami abijja afulumye wabweru w'ennyumba ng'ali ku mulimu ng'anoonya ssente. Omukyala alungiwa afulumye bweru w'ennyumba ng'agenda ku mulimu ng'agenze kunoonya ate ssente. Kati omwami wakomawo eka n'anaabako n'alungiwa, omukyala n'ajjako byabadde nabyo ate ye n'afaanana omusajja. Tugamba ono yennyinimu. Waliwo n'omulala bantu boogera ebintu nga byamakulu ate nga tebamanyi. Kati waliwo n'omwana yagamba nti abasajja banoonya ssente kulabira abakazi baabwe bawangaale nabo, abakyala banoonya ssente kwawukana na babba baabwe wenzifunira nga muleka n'ogamba bo tebatwagala. Ate naffe tugamba nti abasajja tebatwagala. Ayirina abasajja baagala bakazi baabwe. Mmwe ku nsobi ze mutukola n'enkwekalakasa kwemwekalakasa mu nju ze twazimba, singa ffe tubeere wammwe gonsibira ebweru engoba gyongoba ogimanyi. Nomanyi nti omukazi asibira bbaawe mu nju gye yasangawo n'asooka ku geeti ng'akuba eŋŋombe n'agamba abaana tewabaggula geeti eyo. Ate mune nayingira ku makya n'abulawo yadde kyakkola. Naye njagala ng'enju omukazi yagyezimbira gwe wamufumbirwa omusibira ebweru otegeere ensi eno. Sya ogenda oddugula nga poliisi weeri afulumye ebintu bye. Abasajja baagala nnyo bakazi baabwe nnyo. Tebalina bubeezi kajanja. Naye abakazi basajja baagala bakyala baabwe. Gwe toyinza kukola musajja byakola gwe ku mukyala we, tosobola bituukiriza. Teri muntu ayinza kwetigga mugugu ogwo na buvunaanyizibwa nga mukyala yabwetika ku mwami. Kizibu. Naye nze era sisobola kukola musajja byakola. Kizibu nnyo. Ne bwe bampa wiiki emu bweti. Omusajja ayagala nnyo mukyala we nnyo. Kuba bwe bulamu bw'abasajja mukyala we byonna gy'azungira wa mukyala we gw'alowoozaako. Kakati mwemikazi bwekkapo ng'oteekateeka kosatiyo akadde kaddo kategeeza ki gy'oli ng'omuntu okusukka ku music wo? Ng'ovudde ku music abantu banjagaddeko messages zembawa oluusi nga njogera nakyo kibeeyongeza okunjagala, nakyo nkibeebaliza okuba nti basiima. Manyi bangi aboogedde ebintu wano bantu ne batabitwala nga nsonga ne batabyagala nabyagala, naye nsiima okunjagala. N'olwekyo bajje mu konsati yange nga 12 mwezi ogw'omukaaga ku front page Namasuba. Mbasuubiza obbakolera ekirungi kuba experience njina ate sironkinga. Nakoma 2017 wayise emyaka 9 ku mundu ku Ggombolola nalonkinga, kati nkomyewo kati ngenda bakolera ekirungi nabo beewuunye kubanga ebirungi ndi muri hasozi mbimanyi. Bajje nga basuubira okulaba ekijja mu bbanga lyemmaze nakola ebintu bino. Eriyo abeebuuza nti lwaki mu bifo byonna olonzeewo front page Namasuba? Nalonze front page nti ngazi nene. Serena bannanga abamu abawagizi bange tebandigisobodde olw'emiwendo. Naye nalonze front page nti nsobola okukolerawo nga ava ku mitwalo 2, 5 n'emmezi obukadde 2 nti buli muntu yenna ayagala okundabako asobola okufuna emitwalo 2 at least.
najja n'alaba naye waliwo omuwendo gw'oba osazeeko sibanga wageze ku Serena nga waliwo atalina 10 nga ligenda naye nga gamba bannaye nandyagadde naye sirina ssente naye n'atadde wantu nsobola okukolera ku ssente ntono naye ne tukifuniramu olw'ensonga nti wa wanene nnyo tiwankubadde okoledde ssente ntonotono naye abantu bafuuse bangi osobola okuganyulwa nga agenze wali. Kakati oteekateeka ekivvulu kino awo ku front page ennaku z'omwezi 12 June abantu okujja okunyumirwa n'okuwuliriza n'okulabako bubaka ki bw'oyagala abantu okuwulira n'okuddayo nabo ewaka singa baba bazibe ekivvulu kyekyo kuwagira? Njagala bajje ne famire zaabwe. Omanyi abantu tebakyayina budde bw'abaana baabwe. Tebakyayina budde bw'abakazi baabwe kwogera nabo, tebakyayina budde bw'abaami baabwe. Naye tugenda kuyimba ng'ate bwe tunyumyamu. Bw'otuula ne famire yaabwe mujja kwewuunaganya mulabe ensonga ki najje tutumye ssebo avuga wabulirawa nti buli muntu alina we yakwatira oluguudo lw'ettaka buli muntu we yaviira ku leeni we tugenda okusinga okukkaatiza na buli muntu omulaga badde tebakusonzeemu nti ggwe naye kubiri ku stage bino by'owulya ojja kulaba nti gw'ojja okwekuba mu mutima ogambe yes nze nabulira wano. Kati ekyokwesunga ennyo kigenda okubeerawo ku lunaku olwo kyandibadde ki? Beesunga ennyo kazibu omulabako atali mu kwogera ng'ayimba nnyo n'ennyimba ez'edda olumu z'otaawulira nga tomanyi na kumanya nti zange ojja zirabira awo. Ate beesunga n'okaa ku kivvulu oba konsati ey'okuyimba ng'ate bwe tunyumyamu nga bwe tukola akantu. Mugenda kubamu akantu? Muyamwamu akantu. Bantu ntebe ejja kuba bweti nga bw'ogiraba. Akantu kanyooke kuba kati balaba ku mwami Sendi ng'akoma mu kunyumya mbwa. Embwa bwe yavaako eddiba sima n'eviira mu bulumi ng'egoba akamyu. Tetwamanya olumbe lw'embwa yaziikwawa ku bijja by'abakadde baayo. Baagisuula ku jjirikiti yali yaani. Kugamba tugenda kufuna emboozi egguke. Ssebo avuga. Nabanyumizaako n'engeri gye twakomawo tebamanyi gye byaggwera bwe twava bwe twatuuka eka twaddamu kukola ki kwegamba z'emboozi ze tugendako. Okuwona omutima ogumenyese kitegeeza ki gy'oli ng'omuntu okiwulira? Okuwona omutima okoze ki? Omuntu amenyese omutima awulira yeekyaye awulira yeekoonye nebagamba nti kitegeeza ki gy'oli ng'omuntu? Muggwa gubadde gumenyese obanga afunye obulamu obujja. Kuba omuntu we yeekyawa kitegeeza kwevaako naye bw'akomawo mu bulamu bw'embeera ze kye tuyita okufuna obulamu omulundi ogwokubiri. Kuba omuntu bw'amenyeka omutima mukiyita depression. Kakati omuntu okwennyamira abamu tebadda singa tafuna babuulirira nabamukwatirako. Naye bw'akoma oba ofunye obulamu nkitegeera nti ofunye obulamu obujja okomye obulamu bwo bukomyewo ne bukuddizibwa. Okusinziira ku byonyumizza okubira ddala gye twatandikidde episode yaffe yasoose wano we tuli olunaku lwaleero n'okusinziira nti oteekateeka konsati yaffe ey'ennaku z'omwezi 12 June 2026 ng'ate si ggwe muntu ateekateeka ennyo ebivvulu. Owulira wano wootuuse nti olinamu ku mirembe oba okyali ku lugendo? Siri ku lugendo. Ndi mu mirembe gyange. Omanyi tulina emyaka wetukkiririza nti sinoonya future mu yange mwentudde. Nze ndi mu future yange. Ndi mu future yange Mungu yeno. Mumanyi ku nsi kuno buli muntu Katonda yamugerekerako omugabo gwe guno ogwange mwendi. Era y'ensonga ki nagamba nze sigoba nsi. Ntaayiza we weeyitawo ne mmugolako ke mmugoddeko nti nze era neddamu ne yeetwala ne nsangawo awo. Gy'emyaka mwendi. Kiki ekikukumidde ku mulamwa nga tova ku mugendo kubira ddala gye watandikira n'okutuuka olunaku lwaleero ng'okyali ku mulamwa ng'oli focused wadde wangambye nti ndi wa principles kituufu naye ki ekikukuumye nga naawe oli ku principles zo? Kwegomba bantu nga mbeegombako birungi, ebibi
sitwala muntu yenna bwe negomba omuntu nti njagala mbeere kintu ekyo omuntu gye mmanyi nti egyo mize simwegomba yenna mutwalako kirungi kyokka kyemukwatako nenkitwala kiri nenkimulekera kyenkinkuumya okuba bwe nti n'ekirala okwekwasa Katonda kuba Katonda yaliwo okutuukiriza bye tukola ne bye tulowooza yateeka mu nkola. Lwa kisa kingi naye olumu abamu abasasulira ku nsi abakirowooza bati abamu bali basasulira mu ggulu. Episodes zonna zineeno nga wetuzimenyemenye azaziraba ng'anyumirwa byoyogera ng'alina byayizeemu oluusi omutima gwe gubadde gumenyese naye neyeebuuza nti bagenda kundekerayo kaki oli omuntu oyo bwedda atulaba bw'atyo buba kaki bw'oyinza okumuwa ng'omutima gwe gwamenyese oba gwamenyekamenyeka dda yeevaako dda yeekyawa takyeyagala emirembe gy'olina ye tagirina talina gifuna yeebuuza agenda gifuna atya munda mu ye tafunanga ku mukwano oluusi yenna ali awo teyeetegerera kulidde mu famire nga n'omukwano mu famire tegulimu tamanyi mukwano gwe gufaanana bangi kuffe ekitabo tuli nti tukulidde mu families nga tetumanyi mukwano gwe gufaanana nga tekitutawaanyizza nnyo n'eno mu bukulu gye tutuuse nti ogenda okwagala omwana w'abaana naye ng'omwagala mu ngeri ya kimaafiya ensonga gye wakudda byali biriwo ebityo oyinza kumuwa obubaka kyo obubaka bwennyinza omuwa kati ng'omuntu nga teyalaba ku mukwano waka oba oluusi mu bazadde be oluusi oba bazadde be baafa muto kitwale nti gwe Katonda agenda kutandikira olugendo olupya togenda na lugendo lusikire olugendo olusikire lwegombeko birungi na bya mirembe ebyaliyo ebibi leka kubeerawo gogambe nti ffe waffe tuli bwe tuti ffe waffe sima tukola ki togenda na lugendo lusikire togenda na lugendo Katonda agenda kutandikirawo obulamu obubwo obupya bwe mbanga muli awo ng'okola leka gamba ng'omanye waffe tuli baavu muli baavu naye tandikawo ekigamba nti obugagga bugenda kutandikira ku nze kubanga byonna buli ekitandika kirina yakitandikawo Katonda alina mwe yayisa n'agamba kitandise gwe kennyini muzzukulu wa gundi omwana wa gundi tandika obulamu bw'abaana bo batandike na taata waabwe omugagga na maama waabwe omugagga na maama waabwe kati nze saasoma nze nakoma mu siniya 2 ne nagamba nti obutali buyivu bukomye ku nze nyina diguli nyeewaka nagamba nze ngeri gye ssomeka mpeerere baana era njagala Mungu ankuume ndabeko nga mpezeza diguli 10 mu maka gange kubanga nze saasoma nenjagala ndabeko ku famire enjivu kati obutali buyivu bukome ku taata waabwe abeeyongeddeyo babeere bayivu kati gwe yamenyeka omutima omanya nti Katonda agenda kutemera wekkuba eppya Katonda agenda kukuwa olugendo olulwo olutali luli ate obeera omanyi nga abantu bwe bakumenya omutima Katonda yanyiga ebiwundu era n'emitima yagiyunga wekkakkanye teweekola kikyamu teweekyawa tewejjaako kweyongera kumwebaza na kumusaba byakukoledde byebaze mumusabe n'ebyo tannafuna omusabe busaba yakukolerewo ekkuba eppya liri eribadde likumenya alikuwonya kakati nze siyinza kusiibulirawo nsookera ddala okwebaza ssebo olw'obudde bwo amiina nsooka okwebaza olw'ebigambo byankulabye ennyo ng'oyogera ebigambo bigasse kinene nnyo ku nze ng'omuntu si nze nzekka n'abalala n'abantu abagira obamu tebajja kubayo oba oliawo tebalina busobozi kutuukako oba oliawo ng'abamu balaba bwe tunaamugamba ayinza okweyagalira ennyo abo nabo gye bali ate batali kumpi abagulaba okukubambako omanyi tulina abantu ng'omuntu n'waba akoze ekirungi tajja kumusiba tajja kukimugamba ajja kunoonyayo ekibi oba ensobi gye yayogedde nga bukyayogera mu birungi byonna byazayogera ajja kulabamu kibi kyokka kyokoze
naye njagala okukwebaza ebigambo tebikutte ku bulamu bwange bwokka, tulina omuntu omulala tebikutte so okuba n'omwana omuto kuba toyogera na muntu mukulu yekka lwenga bw'oyinza okulowooza n'ennyimba zo zoogera n'omuntu omulala oyo kuba towemula anomanyi okusabika ebigambo ekigambo omuntu kyatasobola kuba oba obuulirira abafumbo mulimu ebigambo katubeere mu mizikiti oba mu kyaki kati ffe mizikiti waliwo baseeka abasoma kubuulirira abafumbo ne basabika busabisi nekitegeerwa mukulu naye aba takireetedde mu mbeera yakuwemula basinga balemwawo ate ne bakubawo bukubi bigambo ati nze kyenva nkyewala bambi abantu naddala abamu ebulaaya eyo baŋŋamba batuula nga bannyuse ne bateeka ku screen ennene n'abaana baabwe watya nga waliwo ekiyiseewo nga kinene manyi teriyo kiswazanga kigambo kinene kujja ng'otudde n'omwana wo ate ffe abasajja tuswala ku mmwe baana bawala muwala watudde ono wange oyagala kubuulira mu ttaka agamba Katonda wange akubyewo ekigambo kakati nze tolina bwonsubiramu kuwemula nnyina benswalira. Njagala okukwebaza ebigambo ebyo bikutte ku baana bikutte ku ffe bikutte ne ku muntu omulala ali eyo oba oliawo nga mukulu amiina naye ng'agamba omwami yogera bulungi amiina. So omutima ogwo simanyi ani yagamba kuyingira kantu naye nzikiriza nti Mukama Katonda yali muntu eyatandika nno nga bannoonya mu covid awo yali TV ya BBS mu kyalo gwe bayita Nandawula be bajja ewaka Nandawula be bannoonye waka wavaawo ebintu ebyo wava ensonga eyo webale nnyo amiina nja kujja nsiimye nnyo obudde bwo ssebo amiina nsiimye nnyo ebigambo byo amiina nsiimye era nyumiddwa simanyi nti nja kunyumirwa bwenti ekitiibwa kyenkuwa amiina nange bambi nsiime kubanga ebintu byo gy'obiteeseteese bulungi togwira bigwire abalala mujja mutandikirawo emboozi ne kizibu nnyo mubuuza tuya kwogera ku mulamwa ki mutandikirawo naye neyanza ayise mu mbeera nga wuli aweddemu essuubi nze nzikiriza Mukama Katonda awonya emitima naye ayitira mu bantu so it being my calling Mukama Katonda asobola okuba nga akozesa podcast eno ate era agikozesa kubanga alina byakwatako naye bateesaba obwetanga okusinza nti twesunze kosati yaffe eno z'omwezi nga 12 Juuni 2026 naye akantu maybe omuntu katajja kwerabira akagenda okusikiriza omutanti asinza kusukulu era omujjukize n'omujjukiza tiketi za mmeka tikiti ozisanga ku Papa's Sport ewa Mwami Ssemakula weeziri ekyandiyemu ewa Mwami Ssemakula weeziri ku front page Mwami Aruna ku ekyandiyemu ziri ku front page wenyini ku kifo ziri ku CBS ku reception ne ku Momo Pay onyiga *165 *20 Earth n'ogoberera endagiriro mpozi ne bwokuba ku 077264185 oba 075461885 simu zange so kutuusako tikiti oba okungulako emmeza gwali ebulaaya oba oli mubawarabu oba oliwa ng'onyumirwa oba olina kyompaayira oteekako yessimu oba n'okubirako ne tulaba enteekateeka. Tikiti za $2 ordinary, VIP $5, emmeza ya bukadde 2. Za $2 ordinary. Nzibana ekasitoze wano. Ina kugula tikiti za abantu batano. Mwana amanya bwogendezi. Nganneyanziza bambi neyanza amiina neyanza egewe. Amina. Thank you so much for coming through. No, Nja kujja. Nja kujja. Era tujja kusiima. Nja kujja. How about you?
nanye omungi andaba mwange wekapo omugombe gyali tumaze podcast era nga nkujjukiza mukwano gwange wota omwana omuto leeta muganda wo leeta mukwano gwo leeta jjajjaawo buli myaka yayogera nagyo sinza ku minisitule ate era n'obuntu bwakola bigenda okuwawaza abaana abato okutunulanga ina ensonga okuba omwana byofumbi edda nakati nkutegeeza yange ennaku z'omwezi 12 June 2025 Hotel Namasuba ekyo kiri awo kiri ku kkubo nno si wala nnyo naye tulina okwekwasa ne Kampala egenda ku buli eryo tuli ku Entebbe Road kukola si kwennyini ekirangira front page enjeru ojja kumutegera n'akapande so ojja kwekwasa kulaba okajjire wagira mwana abaligamba byebirungi abonna n'ogamba nakisigenda gyengegedda wekyo era ngegedda kutonda bwonsi natuwa Irene I think that's all the Hidden voice, truth, nature, and say. To see and make the however, keep subscribing and sharing my videos. Amen.